akasajja akakulu kotyo n'ogamba oba kasobodde katyo kutuuka ku myaka gye kaliko nga kakyatambuza obusiru n'obutamanya ku myaka emikulu gy'otuukidde ng'okyasobola okwesiiga ddayi nga gw'obwongo wali awo ne bukuweereza ne bugamba munnange siiga ddayi ojja kudda buto mukulu nyongera okujjukiza ku myaka gy'oliko gyakutegeera gwe atalina maanyi tagwa ddalu atalina amaanyi tokkirizibwa kwetaba mazina ga nkima kinajjukirwa wano nti kabaka ye yavaayo n'ayogera kujja okugibwa kwa mapu ya Buganda naye essaawa zino wabanga gwe mayiga osobola okuvaayo n'oyisa olugaayo mu kabaka n'ovaayo n'oyasamya ekitwe n'ovaayo n'oyasamya omutwe enkola enkadde ng'ogamba nti Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu neetonda nnyo olwa vidiyo eyo ya mwana muwala esoose ebigambo ebigirimu njagadde kugikozesa okuyisaawo message eno olwaleero tulina abantu bangi abagoba abantu ku Bayibuli eno ku mitimbagano gino ne mu bulamu bwa bulijjo gye tubasanga eyo nga bagamba nti Bayibuli kitabo ky'abazungu teweetaaga kukisoma teweetaaga kukyesembereza teweekitaaga kukigoberera naye njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo abali eyo ekitabo kino kimuyita eky'abazungu omuntu yenna akisomye n'akitegeera ne bw'omusanga busanzi ojja kumutegeera nti oyo asoma Bayibuli. Lwaki? Bayibuli yennyini esomesa mu Zabbuli 119 olunyiriri olw'omwenda n'egamba bw'eti omuvubuka anaalongoosa atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri. Engeri yokka esobola okuyamba abavubuka okuva mu bubambaavu ne bafuuka abantu balamu kwe kusoma ekitabo kino kye bayita Bayibuli. Bw'osoma eno Bayibuli esobola okukuyamba n'okukuluŋŋamya n'okukulaga eky'okkola ng'omuvubuka oba ng'omuntu otegeera buli kintu ky'oteekeddwa okukola mu mitendera. Zabbuli 119 olunyolo 15 119 olunyolo 15 agamba bw'ati ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda kino ne tukiyingiza munda mu mitima gyaffe kituyamba okututereeza kubanga bw'onoosoma Timoseewo ekisooka essula ey'okutaano egenda kugamba nti tonenyanga omukadde naye mubuulirirenga nga kitaawo. Ekyo kitegeere nti abantu abakulu tebabavuma. Ekigambo kya Katonda bassebo ne bannyabo lwaki leero tuyina empisa ezifaana bwe zityo tuyina abantu abasobola okujja mu lujjudde ku social media erabibwa ensi n'ensi ne yeeyambula tuyina abantu abasobola okujja ku social media erabibwa ensi n'ensi n'avuma abantu abakulu nga tafuddeeyo kumanya ono gwenvuma ayina abaana ono gwenvuma ayina abazzukulu ono gwenvuma mukulembeze ono gwenvuma muntu mukulu ono gwenvuma wakitiibwa kubanga ensi eweddemu ensonyi. Ekigambo kya Katonda bwe kituula mu ggwe kye kireeta kye bayita obuntu munda mu ggwe n'oba n'obuntu ne weebuuza kubanga Yesu agamba nti ky'otayagala bakukole tokikola balala. Naawe kennyini n'otuula n'ogamba nti singa ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera babadde babikozesa ku kitange nandiwulidde ntya. Zabbuli 119 olunyolo 13 Bayibuli egamba bw'eti ebigambo byo nga bigguliddwawo bireeta omusana biwa okutegeera abatalina magezi. Eno Bayibuli yokka gy'osobola okusoma ne bw'oba nga ewammwe tebaakubuulirira kubanga abamu tukulira mu mpisa ng'ewaffe tebaatubuulirira abamu twakulira ku streeti abamu tukulidde mu mbeera enzibu tukuze ffe bakyetwala tuyingira essaawa ze twagala abazadde batamiivu tebafaayo gye tuli kati n'okula ng'oli bw'otyo bwe weekwata ekigambo kya Katonda kino kisobola okuleeta amagezi mu ggwe ne kikugamba naye kino ky'ogenda okukola si kituufu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo nkubiriza abantu mwenna oba oli mulokole oba toli mulokole mukubirize abaana bammwe okusoma Bayibuli mukulize abaana bammwe mu kigambo kya Katonda enkya oleme kuswala
twala ekifaananyi nga gwe muzadde w'omuwala oyo ku kyalo owulira otya nga bakulaga obuvidiyo ate oyinza okusanga munenga n'abazadde bali proud omwana waffe w'amaanyi ayogera naye nga okuvuma abantu abakulu okutyoboola abantu abakulu si kya Bwakatonda kireeta ekikolimo ku bulamu bwo. Abantu abamu ogenda kwambala ekikolimo ky'otamanyi gye kyava naye nga kivudde ku ngeri gye weeyisaamu. Nze bwe nasoma Bayibuli Baluumi essula ye13 Baluumi 13 tusimewo obudde oba bunaatumala bassebo ne bannyabo yandaga kikyoteekeddwa okukola nekiki kyotayinza kukola. Baluumi 13 agamba bw'ati buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda n'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. Awakanya obukulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda era abawakana balyezzaako bokka balyezzaako omusango bokka na bokka. Kubanga afuga si wakutiisa mu bikolwa ebirungi wabula mu kibi era oyagala obutatya bukulu kolanga bulungi alikusiima kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi naye bw'okola obubi tya kubanga takwatira kitala bwereere kubanga ye muweereza wa Katonda wala n'obusungu kw'oyo akola obubi. Kye kivudde kibagwanira okuwulira si lwa busungu bwokka naye era n'olw'omwoyo wammwe era kye muva muwa omusolo kubanga be baweereza ba Katonda nga banyiikira mu mulimu ogwo. Musasulenga bonna amabanja gaabwe ab'omusolo ab'empooza ab'okutiibwa ab'okutya ab'ebitiibwa kutiibwa. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza naddala mmwe mikwano gyange abangoberera twesambire ddala nti omuntu ne bw'aba akoze ensobi tumuwabule mu ngeri ya kintu kikulu. Eno empisa ey'okuvuma abantu si ya Bwakatonda si ya buntu era si yaffe abaddugavu. Tuteekwa okugyesamba. Kati ekisinga okuneewuunyisa nti osanga oli gagamba ffe Bayibuli tetugikkiriza kitabo ky'Abazungu ffe tuli bannono naye nga ye yeeyisa mu neeyisa efaanana bwetyo. Teriiyo nnono y'abaddugavu ekulagira kuvuma abantu bakulu. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba Katonda omuyinza w'ebintu byonna akyuse emitima gy'abantu akomyewo entiisa mu bulamu bwaffe akomyewo okutya akomyewo okuwaŋŋana ebitiibwa akomyewo omuntu n'okuswala mu ffe akomyewo okwerowooza n'okulowooza kiki ekisobola okuddako. Mukama yeebazibwe. Katonda akole ebyekisa asaanuse emitima egy'amayinja gifuuke emitima egy'ennyama mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo